Buli muntu alina okwebaza omutonzi w'eggulu n'ensi olw'obulamu n'obukuumi bw'abamuwadde mu nzikiriza ye gy'abakkirizaamu ng'akabonero okusiima. Olwaleero abantu ab'enjawulo nga beegattiddwako omutandisi wa Delta TV Tukole, Owekitiibwa Dr. Katonda Ntalazi, bakedde ekkanisa ya Katonda Ntalazi Church okwebaza Katonda n'okumuweereza. Abatume n'obuvumu nga tujatula nga tugamba nti omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana w'omuyaka Mukama waffe. Omusumba w'ekkanisa Reverend Frederick Lubega asoose kutegeeza abakristaayo nga Ssabbiiti gye bagenda okutandika bw'eri ey'abavubuka mu bulabizi bwonna obw'ennamirembe, era ng'ebeerawo buli mwezi gw'ekkumi, ng'era yeebeesemba mu mwezi guno ng'abavubuka bayamba ku bali mu bwetaavu, okukyalira amakomera n'ebirala bingi. Wiiki gye tugenda okutandika ye wiiki y'abavubuka mu bulabirizi bwonna obw'ennamirembe. Kale nno buli wiiki esembayo, Sunday esembayo mu mwezi ogw'ekkumi, abavubuka be baweereza mu bulabirizi bwonna, era ne busumba buno bwe kigenda okubeera, abavubuka be bagenda otukolera n'okutuweereza. Naye ng'obulabirizi balina enteekateeka nnene wiiki yonna, nga mwe muli okuyamba abali mu bwetaavu, mwe muli okukyalira amakomera oba amalwaliro n'ebifaanana bwe bityo. Kale no n'abaawano bagenda kubikola mu wiiki wakati. Kino kye basaba okusooka bafunyeyo ku bintu bo beesonzeemu ebintu bye bagenda okutwalira abantu abiri mu bwetaavu. Okusaba kwa leero kukulembedde omubuulizi w'olunaku Olivia Ntalazi ng'onaasomesezza abakristaayo nti balina kugonda eddoboozi lya Katonda lye banaasobola okutegeera ki kyaba bayitidde okukola nga tebeewagula. Mu Yokaana 16:13 yabagamba naye bw'alijja oyo Mwoyo Omutukuvu anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. N'olwekyo Mwoyo Omutukuvu tumwetaaga okutulungamya mu kuyitibwa kwonna kwe batuyitiddemu okusobola okutegeera ekigendererwa eky'okuyitibwa okwo. Era twetaaga okugondera eddoboozi lya Katonda lwe tujja okusobola okutegeera ki kyatuyitidde okukola nga tetwewaggula kubikola nga ffe. Olivia yongeddeko nti Mukama bayise omuntu we yenna amuwa emirembe mu kintu ky'abeera amuyitidde okukola ne bwe kiba kizibu kitya. Mukama bw'akuyita akuwa emirembe mu kintu kyakuyitiddemu okukola, ne bwe kibeera kizibu kitya, ne bwe kibeeramu obusozi butya, Mukama akuweramu emirembe. Kikyentegeeza mu mirembe nti n'ebyo ebizibu ebikirimu obiyitamu naye nga tobiwulira, tobitegeera nti weebiri ogenda okulaba ng'osomoze. Oluvannyuma Owekitiibwa Dr. Katonda Ntalazi nga yakulya ebyenkulaakulana mu kkanisa eno ate nga ye mutandisi wa Delta TV Tukole atandikiddewo omulimu gw'okutunda ebintu ebikalu ebiweereddwayo abakristaayo okusobola okuggyamu ensimbi ez'okuyambako ku mirimu gy'ekkanisa eno. Ngenze wa mukyalo n'atubuulidde enjiri gwe twebaza ennyo. Okuyitibwa kwa kutunda bintu bino matookaana enva za mulundi gumu. Nkola ntya? Tooke erimu ligende n'enva abalala lirye ennuma. Emmere ennuma terumya njala weewaawo. Ow'abavubuka nga bwe muwulidde nga enkola y'obulabirizi bw'eri, Sunday esembayo mu mwezi gw'Okitoba abavubuka be baweereza nga tebannajja kubuulira mu saaviisi yaabwe, basooka ne bakola omulimu ogwa wansi ne bagenda nga balambula kubalina obwetaavu mu kubasabira n'ebirala byonna nga bwe biri. Naye ennaku zino bw'osabira omuntu kyagala n'obaako k'omulekera. Avuka bagambe balina ensawo za sukaali 4 eza kilo 25 ze kilo 2 balina n'omunnyo. Tubongerezeeko ebirala bye banaagenda nabyo babenga ne bagenza okulambula. Balaba nti waabaddewo abavubuka tuleke maaka otugireka bw'oba olina ekikalu kyo. Nicholas Bamwine yakusakidde eggulu eno ku Delta TV Amasukkulumu.